Bobi Wine aleese obukodyo obukambwe, obukodyo obupya obwakozesebwa okuwamba Kano Muhammad El Gaddafi eyali president owe Libya. Ampuliriza ebigambo bino ogenda biwulira era ogenda kwewuunya era ogenda kutya, kubanga byamaze dda okubeera nga bituukirira okusinziira ku bambega. Ampuliriza ebigambo bino nabo bazze babyogerako n'okubeera nga bakuba ttooki balaba kye balengera. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu lwe yali wano omukuleetedde obutambi busatu mu vidiyo eno ogenda kubeera nga obunnyonnyoka. Nkugambye nti bwe yakomawo wano n'atandika okutalaga eggwanga Uganda, waaliwo embeera ey'okkuba ttooki balaba amaanyi ge nga bamutadde ku minzaani gafaanana gatya. Ekyo nakikugambirawo mu ntandikwa eya wiiki eri President bwe yatandikira okutabaala eggwanga Uganda, naye nkugamba nti mwami Kyagulanyi bamuwadde enkuŋŋaana zigenda kubeera wakati wa 3 ne 5 ezisooka balaba amaanyi ge, naye ampuliriza baapimapimamu nga tebakyasobola kubeera nga bamuyimiriza. Era ekyokumala first phase gye yalangirira eyakomekerezebwa mu Arua yayamba nnyo gavumenti ya mwami Museveni, kubanga yali takyassa nga takyalya nga takyasobola kubeera nga asobola okutunula ku TV olwa nnamungi w'omuntu eyeeyiwanga Bobi Wine we yali akyadde. Kati wulira, ono bwe yamala wano n'atalaaga eggwanga erya Canada n'agenda mu ggwanga erya Amerika. Jjukira eyo nakugamba nti waliwo omusajja omuzungu ng'omusajja ono ye yapanga olukwe okuggyako Gaddafi ne gavumenti ezaabasibira mu bbwa naddala ezo ezibeera mu Afrika eziba zimaze ebbanga nga ziremeddeko naddala ng'abantu baazikoowa. Kati bwino mukuleetedde nze Eke Master mabega w'omuzindaalo namaze dde okubeera nga nteekako galubindi nkukubire ttooki mu nsonga eno osooka ogiwulire oginnyonnyoke, naye nga njagala okimanyi twambula ne Haji Miti omusomi w'eddwa gw'alina ekizibu kyonna. Haji Miti eddwa agisomera mu maka ge, si byakufera nti akusange ku street. Mukooneko ku WhatsApp oba mukubire ajja kukutwala mu maka ge akujjanjabe, naye mmwe bajjanjabe ne mufuna kantu. Lwaki temumpereza kantu? Kubanga bangi bajjanjabe. Kati wulira, ampuliriza nga sinaba kubeera nga neeyongerayo, waliwo akatambi k'ensoso okubeera nga nkuleetera. Bannaddiini tubalabye ab'enjawulo nga bano bavaayo ne boogera ku biruma eggwanga. Wuliriza, ne bavaayo ne boogera ku biruma eggwanga. Kakati mu buufu buno bannaddiini nga bavaayo sekinnoomu okubeera nga nabo beetaba mu kuba ttooki mu bintu ensi byetambuliddemu eya Uganda, embeera gy'erimu, Abannayuganda engeri gye bawambibwa, abamu engeri gye bakubwa, abamu engeri gye batulugunyizibwamu, ekibbattaka, enguzi n'ebitongole ebyo okubeera nga abantu abalondebwamu okukolamu abamu basosolebwa ne babuuzibwa nti ovaawa, ennyondo yo efaanana etya, oyogera lulimi ki. Kati mu mbeera eno sooka owulire akatambi kano bw'okavaamu ono munnaddiini nakugamba buli munnaddiini yenna aleeta ekigambo nga kikwatagana ku struggle tujja kumuteekanga ku mukutu gwaffe, kuba omukutu gwaffe gwa muntu wa wansi yekka oyo anyigirizibwa. So bw'abaawo message yonna oba enjiri ng'eryambako ku struggle okweyongerayo, President yatugamba tugitambuze. Kati nsumuludde, katusooke tuve mu katambi kano ak'omubuulizi ono munnaddiini. Bwe tuvaayo nkuleetera emboozi empya ogenda kutya. You know, a new Uganda, tuleme kulowooza nti project ya Bobi Wine naye project ya Katonda, olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja, erina okukyusibwa. Amin. Kale tukijjemu ebyobufuzi twogere ng'abantu oba abantu abategeera Katonda. Bannange Uganda ebeera mu corruption, okutta abantu. Uganda ebeera mu kidnapping n'okubba ettaka ne tribalism. Do we need that kind of Uganda? That's not politics. That is the gospel. Kubanga Yesu yatandika obuweereza bwe yagamba nti Mwoyo wa Mukama andiko, the Spirit of God is on me, antumye okubuulira abaavu amawulire agasanyusa n'abasibiddwa mu makomera bakole ki? Bateebwe mu linnya erya Yesu. Kye tuzze okulangirira. Kubanga Yesu kye yagamba, I've come to proclaim captives to be free
The blind to see, the deaf to hear. Twagala ekigambo ekyo kituukirire mu Uganda empya eno eyatandise. Temulowooza nti teyatandise, yatandise. Ate struggle egenda mu maaso. Ate ffenna tujja gibeeramu. Waliwo minisita yagambye kale abanaddiini lwaki mweyingiza mu byobufuzi mwe mukole ebya chachi naffe tukole ebya politics. Naye abooluganda omwoyo n'omubiri osobola okubyawula. Buli muntu yenna alina kyagattako ku struggle okubeera nga atunulira Uganda empya eyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Oyo alwanyisa ebikolebwa ebitali bituufu oba ebikyamu ebikolwa ebikyamu mu ggwanga lyaffe tutambula naye ku mukutu gwaffe gwa AKTV ekyo kkiriza obagaana. Wabula ng'olina okubeera nga okimanya nga sinakutwala mu mboozi yaffe eri enkambwe obukodyo obukambwe. Bobi Wine bw'aleese okuva mu bazungu okubeera nga amaamulako mwami Museveni nga Gaddafi kye baamukola. Njagala okimanyi nti ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi gwe tulimu guno gwennyini pulezidenti w'abantu omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Obiina gwe bakubira akadudi ng'agenze Mbaale ampuliriza agenda kubeera ng'ayingirawo mu ggwanga wali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era bannayuganda mukubiriziddwa okubeera nga mwenna muzambalira ku mugongo ng'enswa twolekere wali mu kibuga Ntebbe okwaniriza omukulembeze waffe ng'ava mu ggwanga erya Canada ng'ava mu ggwanga erya America ng'ava mu ggwanga erya South Africa eno gyagenda okubeera nga akomerekereza entambula ze ng'asinkanye abakulembeze bonna abalina abava mu Africa yonna ng'abo abali ku ludda olunyigirizibwa ampuliza. Kati njagala okimanye nti mu struggle tesosola. Struggle teriiko muto, struggle teriiko mukulu, teriiko musajja, teriiko mukazi. Wabula muli munnayuganda wenaona struggle kigambo struggle kikukwatako nga bw'olaba omukyalo ono ow'emyaka 8 naye ng'agamba ng'ennaku z'omwezi 10 agenda Ntebbe kwaniriza mukulembeze waffe owa Uganda eyalondebwa abantu. Omwezi ogw'ekkumi twagala tugende tukime eggwanga lyaffe ffenna tetulina gwe tugamba nti kiwa ggwanga wabula ffenna ggwanga lyaffe ffenna tetulina kugamba nti oba tukima pulezidenti yekka mukima ggwanga ddamba ggwanga nga 5 bannange mukuŋŋaane mangu temulwa bagenda mukimawo Ntebbe kisaawe nga 5 ayingira wano onoogenda ate naabeeraawo kati anfuna pesiyalo ate mbeera wano ogenda kunona mukulembezeewo waffe. Kaakati ampuliriza bw'obadde kyolina kyokyakola sooka okikakkanye wansi owulize ebigambo bino nange AK Master ku AKTV kwensinzidde olutimbe lw'omuntu wa wansi. Wulira President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yatandika okutalaaga Uganda waaliwo embeera ey'okujereegerera. Njagala ompuliriza omufune bulungi embeera ey'okujereegereza nga bagamba nti ono muyimbi nga bagamba nti ono amukulembeze w'abantu mu Buganda nga bagamba nti ono ayagalwa mu Busoga. Kakati ekyasooka okukolwa oba rekodi eyasooka okubeera nga emenyebwa mwami Kyagulanyi Ssentamu yatandikira Mbalala naye nga Mbalala ye kapito ya Ankole ffenna nga bwe tukimanyi era eno yafuna namungi ne namungi w'omuntu eyamwaniriza era ono baamuwuliriza era bano tewaaliwo ffujo yadde eryakolebwa tewaaliwo yadde kubba muntu kasimu tewaaliwo yadde kuba muntu tewaaliwo yadde kutulugunya muntu yenna era olukuŋŋaana olwo lwali successful. Kaakati kino tebaasooka kiwa matu ne bateekawo propaganda nga bagamba nti abantu yali asombye basombe okubatwala mu bitundu ebya Ankole oba eby'Embalala. Kaakati bwe yava eno n'ayolekera ewalala era bano ne basigala nga bagamba nti ono ampuliriza abantu asomba basombe. Wabula njagala owulire bwe baalaba ng'ekintu kitandise okubeera nga kizitowa era nga kisusse kaakati bano kye baakola kwe kuteekawo bomu nti zikuba abantu era bano ne bagamba nti bomu zino zigenda kuba na bana abakuŋŋaana. Wuliriza era
poliisi yatandika okusala amagezi gonna okusinziira ku babaka nga Honorable Lutamaguzi bagamba nti bbomu zino zaali za kiwani tezaaliwo era bino byonna baabiteekawo nga batidde nga balaba amaanyi gasusse wabula baayagala okuteekawo obukodyo okumusitoopinga okutalaaga Uganda yonna naye kyalema kubanga abantu baali bangi nnyo era nga kino kiyinza okuviirako Uganda akasambattuko sinziggu akatabangawo kati mu mbeera eno kye baakola ne balinda phase 1 bwe yaggwako ne balangira ne bagamba tagenda kuddamu kuba nkuŋŋaana zonna yadde okugulawo ofiisi yonna mu Uganda countrywide tour ne bagistopinga kaakati nga bamaze kulaba nti yeke nnyini ataddewo break wabula kaakati wano naye tatudde aleese obukodyo obupya okuva mu bazungu ng'obwo bwennyini obwajjako kano Gaddafi ow'eggwanga erya Libya kambikuwe nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja kubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752871515 kati mukwano gwange wuliriza kigambibwa nti kano Muhammad Gaddafi eyali pulezidenti w'eggwanga erya Libya abavubuka abato be baamujja mu bukulembeze bw'ensi eyo era nga bano baamubulizingibwa abasajja okuva mu bazungu era kyova olaba mwami Museveni yavaayo gye buvuddeko n'agamba nti bannaffe ba opposition balina abazungu ababawaga yali alina kyategeeza mu nsonga eyo kubanga mwami Museveni nga bwe nakugamba ye musajja asinga okubeera nga atya nti ajja kufiirwa entebe ye kati mu mbeera eno kigamba nti ne mwami Kyagulanyi ono yali atandise obukodyo obwo obw'okubeera nga akyajinga bannayuganda nga bwe yatutegeeza era ng'ennaku z'omwezi 15 January 2024 waaliwo okubeera nga bannayuganda bonna baali bagenda kusituka omulundi gumu mukwano gwange mpuliriza balumbe entebe yaabwe baginunule egambibwa okuba nti yeddizibwa mwami Museveni mu bumenyi bw'amateeka kati wulira mwami Museveni bateeseteesa abasirikale bateeseteesa abakuumaddembe era ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogw'e10 pulezidenti ng'akomawo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe wagenda kubeerawo vaawo mpitewo wagenda kubeerawo okulya n'okkomba essowaani kubanga bannayuganda bangi abeeteeseteesa okubeera nga bamukimako mu ssanyu eringi kino nga poliisi egamba tejja kukikkiriza mbu kubanga wano wajja kubeerawo okutaataaganya abantu emirimu gyabwe ekyokubiri wajja kubeerawo okutaataaganya abantu mu ntambula naddala babagenda bakosa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe era kyova olaba nga ne checkpoint oba abantu we baazibwa abagenda ku kisaawe Entebbe byakyusiddwa dda ne bijjibwa eri gye bibadde ne bisembezebwa emabega eno nga ku Pretoria Hotel kati mu mbeera eno obukodyo mwami Kyagulanyi bwaleese ayagala kubeera nga atambula n'abantu omulundi gumu tugende Entebbe mu Ntebbe omusajja tumugjeyo omulundi gumu kubanga akimanyi tasobola kuddamu kulumba kuba bantu kubatta nga bayitirivu nga bwe yakola kamera z'ensi yonna ziba zimutunuulidde era ogwo guba gufuuse gwa naggomola Eke Mase mabega w'omuzindaalo kutimbe gagadula Eke TV nkusaba n'obwombe firi egimpera ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule nga ffena mwaka waffe omuntu wa wansi Mukama Katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo I sign out for now kankulekeremu akatambi kano kawulirize bw'onookamalirayo ng'ofunyemu kyoyiga naddala gwali mu struggle bye bye. Ono mutabani wa gundi ono yani ono general natambula amenya amateeka muhozi yagenda nga campaigninga atambula nga ali yekka awubira komiti nawubira ku boda abali ku byabwe nawubira ku motoka z'abantu ezitambula notandika okuwulira nga bano bagashumba bavaayo ne bakugamba nti muhozi wa amaanyi yali ali mu kigere kya mboga akyegezaamu nga teriiwo ontegedde abadde ati ono yali ali mu kigere kya mbogo ng'ajegezaako nga teriiwo ng'akyegezaamu nga teriiwo naye bwe yadda ne basooka bamuleka mbu asooka atambule omwana w'omugagga yayiseeyiseemu dda
nga balowooza nti abantu batambulidde nani n'omwana w'omugagga naye nate nno kibi nnyo essebo kisitu okuyita omwana w'omugagga kibi nnyo okuyita omwana w'omugagga batera kubeera nga bakuŋoola abaana b'abagagga tebatera kuba na magezi ebiseera ebisinga tebatera kuba na magezi omusajja Bill Gates yasimba layini okugula kakekyapa bwasimba layini abagagga ne bajja abakola restaurant ne mugamba mukama waffe yitawo ogende mu maaso n'abagamba nedda kansimbe layini nti ayi mutabani oyo wajja ayitawo bwisi n'agamba nedda oyo mutabani wange Bill Gates omugagga naye oyo mutabani wange Bill Gates omugagga naye nze Bill Gates omugagga gwe mulaba wano nze ndi mutabani wa mubazzi omanyi kyekitegeeza nti nze omutabani w'omubazzi nafaayo nnyo n'endulukana n'enfuna amagezi agafuula nze omuki omugagga naye mutabani wange mutabani wange tamanyi nnaku saamuwabudde kwerowooleza kwetakulira kati kyava akola ebyo byakola nga bw'omulaba so omwana w'omugagga agenda alinnya mu kigere kyaki mu buufu bw'embogo mwatambulira ati embogo olwadda pap ne bagamba tebusalimbirwamu mbwa kakati embogo yagenza okukomawo okubuuza ani ali mu buufu bwange wano ani ali mu buufu bwange wano ng'omwana w'omugagga yabadde mu buufu bw'embogo kati kyeyazeeko kukola kuddukira w'enanga muntaase omusajja mumuyimirize ekyo kyabaddewo muntaase ate kati tewala ebibaluwa bye bawandiise enanga ate zino bomu ebyo byonna wenna ayagala okusiba dreads enamba yeri ku screen eri mu kala eya green gikooneko bukoonyi ng'oli serious mulekerawo okutawaanya client wange oba bosi wange anteekamu ssente nga togenda kusiba dreads tokuba ku simu toteekako message banaye mujja kunzitira omulimu mukama abakuume mubeere bulungi bye bye